update sindeseze Kenya Alien Skin je yakoze somero lya music eranga wane Uganda tugenda kusigalira kumulaba ku YouTube ku TikTok obanga ze kutukuba mu bivu abagwagwa bankomentinga bya kijega nabafunidde eddagala ngenda kukubwatula bubwatu zingansiri okawulira so mwana mulenzi Alien Skin ali Kenya bangambye alambula kizimbe ku kizimbe kulaba wagenda kusimba makanda ga Fangoni Music School eruddawo nabagamba mu frustrating abantu ab'omugaso mu ggwanga lino ne bajja kubaviira. People can do business anywhere in this world. Olaba abantu basobola kuva mu America ne bajja wano ne bakola obugagga kati ate mu Uganda ogende Kenya. Secondly, Ugandans, you should know countries azirimu amagezi zaniriza talent. Bulijjo mugamba naddala mu frustrating abantu nti abalemesezza okutambuza struggle. Alien Skin mwenyini aneegambidde nti bukyanga abalekera Uganda Museveni yali avuddeko. Mwagamba Alien Skin yeyeekise mu kkubo lyammwe ery'enkyukakyuka. Atutte ebbanga ng'eggwanga taliriimu. Njogedde naye talina nasuubiridda Uganda. Mumbuulire waatabadde kakodyo ki? Kuba omwana mubadde mumuli bubi. Mumuteza abamukuba amayinja, mumulumbye ewuwe n'ebijambiya, mumukoze buli kimu. Uganda agibalekedde asimbye amakanda Kenya. Bangambye alambula kizimbe ku kizimbe kulaba wagenda kuteeka Fangoni School. Muzala w'abantu. Let people go where they value them. Nange nkoyo okunvuma. Ngenda mu America ne family yange. Tulabo basiibe successful. Ndabo babwe nava mu Uganda ngali ene bwe yagivuddemu. Museveni munamujjako. Mutubuulire Museveni mumutuusizaawa. Kubanga bulijjo mutulaga nti Alien kyekizibu, kyekisibye wano dictator. Bukyanga abalekera Uganda, mumbuulire. Dictator mwamuseeseetula ennakasero kasi yasula Ntebe. You people, go siro. We are losing talents.